nolwekyo okulonda si muzannyo. Naye kati emyaka 40 wano mu kiboga temmanyi lutalo. Abaana bazaaliddwa ne bakula ne bazaala abaana bonna tebamanyi lutalo. Omwana tamanyi lutalo, omuzadde tamanyi lutalo, omwana gwazadde w'emyaka 2 tamanyi lutalo. So nga muwulira entalo zeetoolodde Uganda, Congo entalo weziri, South Sudan entalo weziri, Somalia entalo weziri, naye wano ddembe. Ekireeta ekyo buzira, tuli bazira tulwana no. Bw'oleeta effujjo, oho. Naye Mwami Museveni era alina kintu kyasiiga ekirala kyesitakkiriziganya naye. Agamba amawanga mangi gali mu ntalo era ffe tetulina ntalo. Njagala mutegeeza nga waliwo agali mu ntalo era waliwo n'amangi agatali mu ntalo nga n'obukulembeze bakyusa buli myaka 5. Amawanga mangi gali mu ntalo. Ne waliwo n'amangi era agatali mu ntalo. Ate agatali mu ntalo, agasinga agatali mu ntalo ge gakyusa obukulembeze buli myaka 5. Okay. Tegatuli wala. Era gwe olina ky'obadde onyumya, saagala nnyo nze kugeza nnyo zinse za Amerika kubanga zaakulaakulana n'emyaka mingi. Zawala nnyo. Bannayibbazi abatwetolodde abasooka gye bayiza East Africa eyasooka etali eno gye bakwokerako ebirala afuta yali y'amawanga ameka? 3. Uganda, Kenya, Tanzania. Tanzania ekyusa obuyinza ekinene nnyo omukulembeze amalako emyaka 10. Uganda ne Tanzania, who is more stable? Njagala okola Tanzania. Kenya ne Uganda. Kenya okuva kwa Arap Moi bazze bakyusa obuyinza kati bakafuna president abawera kyemanya abana nga bali Museveni akyaliko. Economically Uganda ne Kenya, who is more better? Who is better? Kenya. Kakati abatwetolodde wano abali close benjagadde okugerezaako. Golowooza nti Uganda jo bwekyusa obuyinza tesobola kubanga zino ensi. Kikuddeyo ku kifaananyi ekinene ky'omukulembeze. Omukulembeze ebigendererwa bye si byakuta buyinza kubuwa bannansi. Singa yali ina ebigendero by'okuta obuyinza okubuwa bannansi yali badde alabira kugana amawanga amalala 2 ge njogerako agali mu East African Community. Kubanga gabadde more stable ne development gali far better than us. Tewali mwana ng'akuze n'alaba maama engeri gye yayisaamu taata kozi bino ebintu bya buswavu ate byalubeerera. Yalifunyeyo abantu ebbali abakwata ebipande bino. Teyataddewo even a caring dad. Was it necessary? Listen, caring dad wasn't even necessary at all. Naye aligambye finally we are the Sekajjas. Not including the children of what? Of Amiri. Todira abaana ba munno kitegedde. Ono naye ono. Siye taata we Masaka first born. Sibamanyi. Naye wuliriza. Otegedde? Chosen Beck yalikoze ebintu binafunayo abantu. Ne bakwata obuntu obwo. Ne bagamba finally we are the Sekajjas. Not including nga takasemba na baamiri. Ye nabeera happy n'ebintu bye baana tebali mufunyeko buzibu bwonna. Ekitegeeza omukolo gwonna okusinzira kano ka video fenga bakuba tochi mu nsi. We can submit nti Chosen Beck was trying to revenge. Kuzaayo kugamba nze. Era kati lwakwafe tetubyogerako nnyo naye tuyinza otandika okukkiriza abakola show abagambye yeekoledde emikolo gye. I don't expect a sensible man, a man nga naye akimanya alinayo abaana abalala asobola genda n'agenda eno mu maaso n'agamba kikolebwe hani. Tasobola. Ng'oli musajja akakotaddewo he just wanted to prove a lot. This man kati kikyayagala okukakasa ensi. Otegedde rero relationship y'abantu babiri. Kituufu. Omukyala yankubidde essimu awo ng'ava mu Switzerland. Yankubidde essimu ssaawa 6 za kiro. N'angamba mwami Farunku nkulamusizza n'angamba
musobola okubaako nga musobola okwogera n'omuwala oyo gwe bayita Chosen Becky. Ne mugamba maama Chosen Becky akoze eki? Nangamba omwana oyo atuswazizza nnyo abakyala, tulya n'obukyala butuweddeko. Namugambye ebigambo bino saagala kulimba era gyali kyemmanya ayinza okuba nga ndaba bamuyita mukyala Rachel. Ne mugamba Chosen Becky omulaba munnange tabuulirirwa abantu bonna bamuvaako dda. Namugambye Chosen Becky bw'oba onoonya amubuulirira nangamba temusobola kwogerako ne Misa Kisemakulu oyo n'ayogerako. Ne mugamba maama tozi Katonda. Ne mugamba Chosen Becky omulaba bw'oba oyagala kumubuulirira mbadde nkusaba obudde bwo obumale obuleke obumale ogende ofune byokolo nywe kacaayi. Abantu bamuvaako dda. Ye mugole gwe nasoose okulaba yabadde wamukoloba nviiri n'agamba Kasuku wale fa omugolo ono. Abagamba nti zina butwala tebamanyi mannya gange, tebamanyi linnya lyange. Ekyokubiri ekyokusatu okubuuza bati empapula ziddudawo n'ogamba gundi eyambaga okubuuza empapula. Saagala kwogera ku mpapula ezo naye singa kale kitwale singa mbadde nga yenze yali azze kundeka mu lwokaano oba kunziryamu kati nze omujjamu ne guba musango. Owulidde omukulu Seggona mutuufu bwe tuba twogera ku by'obufuzi kubanga kompititawo abaze ye agambye Walukaga ayitaze muwa kyayogedde kituufu naye yali azze mujjamu era yagezze mujjamu naye njagala muwa bulamu nti omweramannyo gwaliko gwe yalinnya kalulu kano Walukaga ne NUP bakayinako decision ey'amaanyi era nani anaakawangula bwe tubanga akalulu tusuubira nti kasobola okuba free and fair. Ekyokubiri bwe tugenda mu musango ogwo njagala kusooka kwebaza kooti nti yawulirizza nti omusango guno walina kuba gwa mangu olw'okuba nti tewali budde tuyingidde mu buseera byennyini by'okulonda akalulu. So neewuliriza Walukaga n'ateekayo empaaba ye era ne bawuliriza mangu ne bagamba Electoral Commission etekeyo defense. Kyendi sure nti bagiwadde 24 hours olunaku lumu. Era ndi sure bwe tutuukidde olwaleero ndi sure nti Electoral Commission yataddeyo dda okwewozaako kwayo. By Friday bagambye bajja kuba batunuulidde, bajja kuba kooti ejja kuba etunuulira biki ebiweereddwa era bawe update ku Friday. So nga 22 Monday basale eggoye bawe ensala yaabwe esembayo. Kyonna kinaavaayo kijja kuba kituwa ekiddako. Nze nga ayagala enkyukakyuka kituufu Walukaga mwagaliza. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Omukolo guno twongedde okumulemwa weyakwata taata n'amusituza olusaniya lw'emmere naye ate ke yakoze kandagidde ddala nti kakazi katono kanyooma tekava Masaka. Katandike show Focus 360 the final channel B in the no nga bulijjo between lines kuba tochi mu nsonga tusookako n'akaboozi ketubaddemu awo akalaga obuvo bwaffe kolo buli kaseera aba ayagala kuyisaawo naye akomekkereza ayagala kuba kibuga kya Ssaabasajja
Ssaabasajja onaamwetonera ng'ogezaako kuba ekibuga kye. Gwe wali oŋŋamba wano nti era omusajja edda nga mugamba wasa omukazi okuva e Masaka. Kazi abava e Masaka kati tubatya. Sajja omukazi yaddidde abaana. Finally, we have finally got a caring dad. We are the second jazz. Tekibangawo. Sikirabangako ku myaka gino gye nnina. Omanyi kagundi ako. Bale tujja kwogerayo eyo mu maaso. Katandike. Lwenaze kwata ki mu nsonga ndi ne Farouk Ali mu Namasaka era nga tutumbudde ayingiddewo twabagamba midweek tujja kuba tuyingirawo mu biseera bino ebyakalolo amawulire gaba mangi okugalinda ku Saturday tuyinza okukola show ya ssaawa 4 so tujja ne tusooka tutemako nga bwe tulinda ebintu bikyukakyuka buli kadde tusobola okukola show ya ssaawa 4 ku Saturday nga tukozeemu buli nsonga tugikwateko so tujja ne tutematemako anyway nga bulijjo Nana Habo Mouthwash tutandika naye abeera nga akugamba gwalina obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba owonya akamwa kozesa Nana ebyo byonna ogenda kuba ofuma bifume kubanga yakakasibwa National Drug Authority ali ku mutindo gwa nsi yonna ne ku nnyonyi agendako gwe batunda ebintu Uganda mubuuze ebulaayo bojomo ng'osobola okumufuna ne wano Uganda clinics, pharmacy, drug shops Nana ojja kumusangamu mukozese ng'akalango era teweerabira bagamba tobudde bw'amanzaali okyayinayo ennaku badde mmanyi obudde bwa mpewo olira bagamba abalumu amannyo obudde kano weekati erinnya lisobola okunyenyera senyesa Nana obudde bw'amanzaali okyayinayo ennaku okubanga weetegekera okulya ebitafuttafu ennyama enkoko n'ebirala so saawa zino okyayina obudde obumukozesa amannyo ge gaba tegali mu mbeera nnungi so okutuuka ku nnaku ziri nga amannyo gateredde banno oleme kusubwa micomo n'ebirala. Okay. Hajji Yasini Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba ya simu gy'olaba wansi awo nemera musobola okukwatagana n'akuyambako nga banna abalala ababaddeyo era bayambyeko. Bitwina zikwata ki mu nsonga Farouk Ali akalulu buli omu akoogerako naye kati wano tuli mukuba toki mu nsonga. President Museveni yabadde ekiboga n'agamba bannakiboga muwezezza emyaka 4 nga temulaba ku lutalo. Point ya security President Museveni point ye nene nnyo kyagitaddeko nnyo omulaka agikozesa mu ngeri bbiri agikozesa mu kutiisatiisa awo wakirabye aliraba kuvanga okutandika okulonda mu Uganda kuzze security President Museveni ye strongest point ye naye bwagikozesa asobola ogikozesa mu kutiisatiisa mu abataabirabako ne mu kuwoninga nti senga temunonda bisobola okuddawo then n'agikozesa ne mugamba nabawa emirembe kati kirimu ango kikoyimiridde woogirabira eyo yabadde ekiboga eyo yagyogeddeko nnyo General Muhoozi Ken Rugaba CDF naye yavuddeyo n'alabula tubadde n'okukaayana wano ndowooza ojjukira kyo gye nagamba yimira mita 10 n'oŋŋamba ziba 2 abantu bagamba ddeeka nga n'ekikumi bakigyewo mu Uganda akalulu protest vote kalonde kakuume kabanje senga okitegeera ku mulundi guno tagline ya protest vote amuna agamba bajja bayola ng'enseenene buli Munnayuganda abooza amateeka gagamba kipaka mu parliament kiryowa kiwanuka naye bamutadde ku nninga ne speaker Omunnayuganda amala okuba akalulu kagenda kuba katya okitegeera kulaze General Muhoozi Kainerugaba kulaze President Museveni kulaze kiryowa kiwanuka kulaze Electoral Commission yennyini nkulaze ye Kano Major General Narweyiso kwegamba buli omu ajja ayogera ku kalulu kano n'omukyala Wangadya yayogera ne Wangadya naye n'ayogera kalulu ekibuuzo Bannayuganda bawulidde byonna ffe tukuba toki mu nsonga between lines when I read through all the statements ezoogerwa kalulu it means one thing to me the person in charge of akalulu is absent. The only time that person appears, that is Justice Byabakama. Abazze kulabula Bobi Wine and then UP na misango ki like eddoboozi erivaayo eri
twali president mu civic education mu kalulu kati electoral commission yandibadde tubuulira bingi but evaayo nnyonge enenya noopu Bobi Wine tujje mbana ba noopu like mba mukyamu ngamba nti they are absent mu kalulu for now. Sisuubira nti statement yo ebankyamu tutandikira waawo tutandikira kakati mu nkola eya demokrasiya mu 1986 Mwai Museveni bwe yamba obuyinza kuva ku Tito Okello Lutwa yalayira yategeeza bannayuganda nti bannayuganda kibakakatako okubanga bafugibwa mu nkola eya demokrasiya kibakakatako si kyakusaba si kyaku like okuvunama si kyakwegayirira eggwanga Uganda byali agambe byamutwala mu nsiko ne banno okulwanirira ebyali babaddewo mu kaluka 1908 gyataali yadde secondary city gyataali wadde yakubiri wabula yasibe kira bamubakalo gwe babbye aba almost ateke yagambe kyamutwala mu nsiko kubba kwa kalulu ati kyenkugamba naye tebabbaje baba bannayuganda bonna ati kyenkugamba kubanga gwe bali babbye yali soso okulwana omukulu bwe yali genze n'awangula mu nsiko yalidde okujinza n'abuwago babba mbu okalwanirire ate okakwase azizo emikono kubanga demokrasiya agamba demokrasiya agamba obukulembeze buyina kuba n'oyo ayina mandate y'abantu by majority so Mwai Museveni yayina majority y'abantu by law naye tuveewaawo tugende mu maaso so byagamba mu 1986 nti ensi erina kufugibwa ku nkola demokrasiya bwe tutuuse leero tuuka ku electoral commission ateekateeka akalulu ng'era yalina okuba in charge nero njagala kubuulira ebigambo bino bw'otunuulira akalulu ke tuteekateeka ne ke tulimu electoral commission nga yeekaliidinga yeri ku forefront Mwami Museveni nga ye presidential candidate General Muhoozi nga ye CDF Human Rights Commission ekulirwa omukyala wa Ngadya police ekulirwa Byakagaba bano bonna ssaawa zino balina kuba under the guidance of Electoral Commission Justice Byabakama Justice Byabakama oba under Electoral Commission chairman njagala kubuulira ebintu bino Mwami Museveni mu mateeka ga demokrasiya nga candidate contestant mu kalulu ke tulimu yali badde tayina busobozi bwonna buvaayo kwogera ku kintu kyonna ekitiisatiisa oba okyogera ku nteekateeka y'akalulu but is the president anti wuliriza etteeka lino lyaliwo nga ligamba nti omuntu agenda okukontesinga for any position alina okwejjako obuyinza Mwai Museveni ye yabulemera anti nkubuulira yabulemera ng'akozesa ebitongole eby'amateeka mu nkola ya demokrasiya alina okwogerera ebyokulonda n'alaga nti kino kitambula bulungi kino kitambula bwe kiti kino kitambula bwe kiti kino kitambula bwe kiti si Mwami Museveni Byabakama chairman wa Electoral Commission ebigenda maaso biraga nti muwambe watusuubira walina okwogerera CDF wayogerera watusuubira walina okwogerera polisi yeyogera watusuubira walina okwogerera ebitongole ebirala betulowooza nti biri under Byabakama's guidance we byogerera kituwa ekifaananyi ekiraga ki nero njagala kuddamu kugamba abantu bano bemmenyeeko poliisi Human Rights Commission CDF Mwami Museveni n'ebitongole ebirala boogera ekigambo kimu manyi kye boogera kigambo ki bali mu kugamba bannayuganda tewaba gwe Katanda n'agenda okuuma akalulu okitegedde tewaba munnayuganda gwe Katanda n'agenda okuuma akalulu boogerera mu office ki these are public servants abatalina kuba partisan at any day biboogera bifevalinga incumbent naye
osobola okubuuza gwe nange n'obuuza nti basoma mateeka kiffe gwe tutannalaba era tteeka kiri bakwotinga because bwe tuba wano nero guiding tool mu ggwanga nga Uganda oba mu nsi yonna mukulu oyiseeko mu lujja mukulu oyiseeko mu lujja omukulu yagalidde ku security yakwerinda mbadde nkutegeeza nti guiding tool fenna mu ggwanga Uganda ekitugaidinga bagiyita constitution era buli ayagala okwotinga etteeka ng'obuulira abantu olina okwotinga article ya constitution Simon Byabakama ng'ali ku level eya high court bwe yakwotinga etteeka yali kwotinga upside down atya yagamba tewali muntu ayina kubeera ku polling station yonna ng'akuuma kalulu abamanyi amateeka kyemmanyi agamanyi bulungi naye kwolwo simanyi yazuukira ku sayidi ki ne bamutereeza ne tumugamba nedda ssebo etteeka ligamba munnansi ayina obuyinza okuba 20 meters away from the table of the presiding officer. Let me tell you secondly, Electoral Commission we tugenda okulondera esibawo obuguwa neraga boundaries era esiba 20 meters away sebo tolondera ye jobera tola obuguwanga busibiddwa basiba markinga 20 meters ne basiba so omuntu yenna ina kuba 20 meters awo obuguwa obwo je bubuli wabweru akagwa tewali joyimirira ayingira akagwa abazze ku casting his or her vote kasita amalanga afuluma ayimira 20 meters away kakati Byabakama ye yajja nakugamba nti nedda after voting it's a command bagenda bayo tewali kulaga kulala if you don't leave the polling area bajja kukwatanga senene namala nakyusa n'agamba nti ebyensenene tebagenda bayola naye bwe tugenda okuyola bwe kakutanda oyambala ebbiibu oba akantu konna obataaga ng'oliko vote protector kati ye n'akwata kigambo nti kasitoberako vote protector. What do you mean vote protector? That is what he said, that woyambala waliwo ba voting ba agent babeera ne butaaga ng'olabako agent abo n'agamba babakkiriza era buli candidate aweereza ba agent be. Vote protector ndaze kuuma kalulu. Kati ne wabeerawo aba electoral commission era babambadda ku bibu obeerako isi kati ye ng'agamba anajja okuuma akalulu ng'ayambadde vote protector awo gwe bagenda okuyoola andi yewe yamala n'abikyusa munnansi azza okuuma akalulu kalonze tekimwetaagisa kujja ng'alina ekintu kyayambadde kyonna kubanga awo katusooke tugende wano maaso muhozi tumutuuseeko nedda tulikyali ku Byabakama tukyali ku Byabakama kakati if you look closely etteeka ligamba ebitongole byonna ebikuuma ddembe poliisi eri ku forefront okuuma akalulu era eba under the guidance of the chairman electoral commission nekyogerwako ekirala nti bweba yeetaaga obuyambi bwonna nga waliwo amagye gavaayo ddi nga waliwo embeera etali ya bulijjo ate poliisi yerina okugayita but wetulaba poliisi baziyita sister agent aye tulabanga amagye ge gafuga poliisi kati saawa zino poliisi si eri ku forefront mu kalulu kano tulaba magye ge gafuga poliisi tulaba poliisi tulaba magye tulaba jjaati ebitongole byonna bye walirowooza nti birina kuba mu kalulu kitegeeza ki nti ebyo ebikolebwa mu kalulu kano byamala dde okulaga nti akalulu ke tugenda okugendamu tekali at free and fair kasooke nkukubire general race okutegeeza bannayuganda nti akalulu kalina okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 era akalulu kano abantu abasinga bagambye mbu nabawadde orders nti tebakuuma akalulu kaabwe kubanga waliwo bagamba kakuume kagoberere kalondoole kabanje naye nga bwokera ku makya n'ogenda n'okuba akalulu nze nali ŋŋamba nti omuntu bw'omala okuba akalulu osobola okuddayo eka n'okomawo nga bakabala ate bakuwa mita 2 z'olina okubeeramu ng'akalulu kano kakubibwa naye olw'okwewala olw'okuba ng'ekyalo kibeerako abantu bangi oba lukaaga oba lunaana mulina okubeerawo nga mulina at least abazeeyo basinga kubanga buli candidate ayina abantu be babiri
box awo presidential candidate bayi 8 balina abantu 2 BMP bangi nnyo balina abantu 2 buli omu waliwo ba presidential candidate balina observer then akakiiko k'ebyokulonda kalinawo abantu waliwo ne police ba constables nze ndowooza abantu nga 8 baba basobola okumanyiringa akalulu ako gwe ne bwoddayo n'okomawo oluvannyuma kubanga okuleka n'okubeera okujaggaana abantu okuwulya erinnya nga tawulya balengana lwaki olwayo mu bbaafu oku ng'otiikinga biki ebyo ndowooza oli okunyonnyola afuta kakati ngawe abakama yagamba nagamba ayambadde vote protector buli ayagamba mu ddeeka bwe bamuteekako akazita nnyonnyole kyategeeza nga atandika okuwa okunnyonnyola General Raiso naye agambye nti nze saabagamba kugenda nabawa advising nti nga olaba lwali ekisaawe kijjudde n'agamba can you imagine polling station ng'ejjuddeko abantu kakati nero nalwekisa ekisooka njagala kubuuza wano ayina position ki mu kalulu general nedda bino si byakwogera because oyina a certain ddaala mu magye muyinza okuba muyindi ku mission meja nga yaduumira olutalo nga gino tasobola na kwogera otegedde bulungi kakati mwene embeera gye tuli mu kwogeramu eyakalulu General Raiso ayogera ku buvunaanyizibwa ki kizibu kyokka kyenfunye ku General Raiso soko nziremu ekyo nanti njagala kudda ayogera mu position ng'omukuumi w'eddembe general naye ate omukuumi w'eddembe alina akajoozi k'enyare mu munda kati ate ng'etteeka ligamba omukuumi w'eddembe talina kuba na kibiina kati awo nnemeddwa okunnyonnyola position kimu ayogera webale nnyo kati General Raiso obuzibu bw'ayina Nalweyiso obuzibu bw'ayina bw'abanga w'amagye amagye gayina agoogerera kitegedde bw'aba ayagala kuba wa poliisi eyina abakola ki abajoogerera bw'aba ayagala kuba wa NRM eyina agyogerera oba kitegedde kyenkugamba kakati njagala kubuuza nga nze Faruku Ali General Raiso ayogera ng'ani nga mulonzi ekyo bwe nkivaako ekyo kankikulekere sagala kirwako senior citizen eggwanga lino byayogera biringa ebiwa komandi kitegedde from byebigambo byasooka okwogera bikomandinga era olulimi lwe lwali lukomandinga kitegeeza bw'oba okomandinga olina okuba mu kiti mwotudde nti oba mwogezi wa poliisi nti oba mwogezi wa UPDF nti oba mwogezi wa intelligence forces ebyo kakati kyembadde ngeza kugamba nti wano mu Uganda abantu bonna abaliko ne Mwami Museveni lwe mwavaayo ayogere nga atiisa banna Uganda which is not okay. Maybe someone asobola okuncorrectinga nambulira General Raiso ayina office ki mwayogerera. I stand to be corrected. Aukanveewo. Ekyokubiri ebigambo bya General Raiso ebimu byayogedde kati nno bituufu. Nnyo byonna byasoose okwogeraawo. Yandi wano yali annyonnyola. Anti kati njogera kana katambi. Mitaazi 2 abantu balina okujja ne balonda. Omuntu waddembe okusobola okuddayo ewaka n'akomawo kawungezi byonna byayogera biri clean. Kubanga omuntu bw'alonda asobola okugenda ku lwendo lw'amazzi n'alya kamere n'akoma omubudde bwaki bw'okkalangirira. Bokkabala. Era bulijjo bakomawo. Era bajjawo baloti gundi ne bagamba bw'oti. Era General Raiso saagala akementererwe emmeeme. Alowooze nti abantu bonna be banaamala okulonda bajja kusigala ku polling stations. Bajja genda bamanyi n'obudde akalulu bakabala ssaawa mmeka. Bakimanyi bulungi polling stations batandika okubala akalulu ssaawa 11. Era tajja balabawo nga balemedde obasiisidde. Teyagenda kubeera ssaawa 2 paka 11. Tekijja kusoboka. Otegedde? Kakati General Raiso byalina byagambye bya buntu. Ebyobuntu. Bya buntu kale ng'omuntu ayogera. Tewali toizi malasi manya abantu bajja kuba bangi. Naye nyine ekigambo kyenjogedde wa nenkugamba mu ggwanga lyonna kamala byonna w'ebintu byonna ffenna kwe tutambula babita constitution. Bw'oba olina kyoyagala okukootinga ku rights z'abantu olina okutubulya etteeka ly'okootinga. Abaakola eggwanga lino baamanya nti waliwo ebiseera bijja okutuuka nga tewali bwenkanya. Ng'abali mu buyinza bafuuse kyesirikidde nga badifendinga bo kye balina.
kati munnansi ekimuyamba ye constitution eyo nti waliwo etteeka erigamba munnansi nti nedda wano olabawo obuyinza bubwo. Let me give you another scenario. Ayogedde ku bantu bano wammanga abali ku polling stations. Ayogedde ba polling agents. N'ayogera b'observer. Kati b'observer nja boogerako wali kugenda omuhozi Kene Rugaba ku nsonga ye ngenda boogerako tugendeshe etambule. Kati b'observer njagala tuddeyo ffenna ani abawa olukusa? Electoral Commission. Webale nnyo. Electoral Commission twamaze jjira mu kalulu kano teri independent. Era bannayuganda bagibuusabuusa olw'okuba nti byeyina okwogera n'okkola si byekola. Electoral Commission yalaze dda nti yeekubidde sayidi. Okyogedde wali mu ntandikwa nti bwe tusuubira okujja ekondeeminga ebikolwa ebyabannaffe bano beeyinako obuyinza nga poliisi n'amagye byekola tebikola. Bwe banga erina kwogera ebitundu 8 eyogera ebitundu 10 naye buleminga nnyo opposition specifically Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kampu ye. Ekyokubiri mu kalulu ke twavaamu ka 2021 ekitongole ky'amawanga amagatte kyafulumya report ne kigamba ba independent observers abali baagala okujja mu kalulu ka Uganda bakole observation balemesebwa okuweebwa olukusa obulondoola akalulu. Okijjukira bulungi? Balemesebwa okuweebwa olukusa obulondoola akalulu. Kakati Electoral Commission tejja tugamba nti b'observer beewa olukusa bannayuganda abalonzi b'akalulu bajja beesiga 100 ku 100 kubanga abo tebalonda tebalina na buyinza kalulu kano. Maama wange alonza akalulu, sister wange Zanero yayina obuvunaanyizibwa kalulu kano kubanga bano b'observer abamu tebava na wano si baawano era babeerawo international observers. Kakati ye tamanyi bulumi nze bwe naabeeramu emyaka emeka 5 constitution empa olukusa oluŋŋamba nti wabaawo ekikolwa ekisooka abantu lwaki tebesi bajja okulwanirira akalulu kano. Ekisooka basuubira nti wasobola okubaawo okulangirira okutali kutuufu oba okubba akalulu, ebikolwa ebyokubba akalulu. Ani avunaanyizibwa? Constitution eragira munnansi akalulu ebikola byonna ebibba akalulu oli waddembe okubyetabamu n'olwana paka ku muntu asembayo. Otegedde biziyiza obiziyiza paka ne bwe kiba kyetaagisa bulamu kugenda. obulamu akalulu kasinga obulamu. Nkugambye ebigambo bino bikuddamu genda osome constitution ogitegeere. Ewa munnansi okulwana paka ku muntu asembayo bwabanga waliwo atyobola constitution kyeyogera. Okategedde mukama wange? Genda maaso nedda Faruku Ali munnamasaka. Kakati bino ebiriwo byawulira General Raisa ayogera ne banne sima abantu balina okuva ku polling stations tebalina kuuma kalulu. Ekyokubiri njagala kugereza bonna bayogedde abaliwo bana abajja okuuma akalulu abasirikale baani abamu siba mu bitundu bino era tebajja na kulonda akalulu tekabavunaanyizibwako. To citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent,
free and fair, and above all credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Constitution ate yagambye ye ne bino ebyabiri mita abiri agambye you vote go home. Constitution bali abasigadde bajja balabira. Constitution ya 95 gye tutambulirako. General Muhoozi Kainerugaba CDF serving military general. Simanyi tteeka kiri akootinga nga bwe mbadde nkugamba ku Nalweyiso. Wa General Nalweyiso azemu yaddamu ye n'atereeza. Ne byabakama ne baddamu ne batereeza. Andi kati ya CDF okutereera kuba topic eno tugiruddeko twetoolodde kugyetooloola. Ebino okutereera byatuuse mu parliament. You and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honorable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. The question I asked was very specific. The CDF said, go home. He didn't say, stay within the distance that is prescribed in the law. He says, go home. That's the question I asked. Attorney General? Right Honorable Speaker and Honorable colleagues, I'm advising you as the Attorney General. I'm not advising you as to what anyone said outside this house. I am telling you, you cannot stay at the polling station after voting. You stay a distance allowed as per the law. Thank you. Kati ndowooza oli nero lwaki ensonga eno tugyogeddeko kubanga inaba players abenjawulo ate General Parliament Speaker nabo bali kwebuuza ekintu kyekimu. Attorney General nga sinnamwogerako njagala nnyo ku concentrating nnyo ku Muhoozi General Muhoozi kubanga tumulabye nga alina obuyinza obwa waggulu nnyo okusinga Attorney General kubanga Attorney General they are not participants here. Boogera bwogezi kirowoozo ng'amateeka bwe gaali ogedde. Naye waliwo enjawulo w'okwogera n'ebikolwa. Etteeka ligamba kirala, abakola ebikola bakola ki? Tulabye mu kalulu kano abantu babakuba okubatta obusi. Naye ng'etteeka si kye ligamba. Walabye abantu babakubye Mbono e Kaleerwe. Ebimotoka bya tiya gas ow'amazzi byagenze bikuba bizinesi z'abantu aboolaba abali mu looni bukafuna mitwalo 23 obulamu bwabwe tebugenda kuddawo n'etteeka libikkiriza ebyo. Kakati General Muhoozi Kainerugaba ekifaananyi ekituufu kigamba, let me tell you, General Muhoozi nga General talina moral authority egamba nti akalulu kano kajja kuba ndi free and fair bannayuganda ne bamwesiga. Lwaki? Yalagadda interest. Record zizze ziraga. Ekisooka yali agala kwesimbawo. Ng'ayina n'abamusupportinga abatambula eggwanga ebbanga ddene. Bwe yamala n'ayimirira ku mikutu n'agamba ababadde ba Piero Yu bonna badde mabega wa Mwami Museveni taata we wa NRM. N'agamba nti ayagala Mwami Museveni afune ebitundu 43 ku 100. Owulidde? CDF ali mu public office, public servant. Yalagadda partisan, is playing partisan politics. Wanga yalagadda side gyakola ki? Gyawagira. Kakati munansi ono bwajja n'ayogera ebigambo bino n'agamba the elections will be free and fair. No one tewali asobola kukikkiriza. Ng'ate yagenda okukola ki? Be bagenda okudeployinga abaki? Abagenda okubeera ku polling stations zino. Gosobola omukkiririzaamu. Ekyakubiri kye nkugambe Bob Zavaz ani abawa? Electoral Commission. Electoral Commission byayogera, Muhoozi byayogera, police byayogera. Kitegeeza bano bonna bakkiriza beegatte wamu ku kikolwa eky'okudifendinga omuntu omu, the incumbent. So where does the opposition NUP yeeyina mukisa ki oguva mu kalulu kano
nekakasa nti kajja kuba free and fair oba nefuna obuwanguzi bwayo. How does NUP claim ebanja etya okubanga ewangudde akalulu munansi constitution kyekuwa olina okubeerawo n'okakuuma. Olina okubeerawo n'okakuuma. Let me tell you, in the evening nga babala akalulu bakwata bati Kyagulanyi Museveni Mubaraka obutegedde ne balaga bannansi tebalaga poliisi eno kubanga yo obuvunaanyizibwayo ku keep law and order ku polling station zino. Bannansi abalonze be balaga waliwo n'obulubi batuuka ne bagamba kano kalaba kano kafu oba ono yabadde ayagala kuwa gundi, then the electorate ne mu deciding if it's true oba bakajjeewo kafu. Ekitegeeza ate olina akantu kwoleesa nti at the end of the day akalulu kano si ka bitongole bya poliisi si bya security si electoral commission because kali accountable ku munansi era yebala lwaki tebajja buzira bagamba Bobi Wine 10 ono 2 ono ki bakulaga munansi mwe mukabala ne bakulaga nti ambulera mukalaba akalulu kitegeeza basi final result ya akalulu bosi wako alina kuba munansi. Bosi wako si Muhoozi Kene Rugaba ali mu public office si byabakama akategeka butegesi si byakagaba alina keeping law and order. Etteeka ligamba power belongs to the people. Tegeeza abantu balina okukakasa nti be balonze n'ebirangiriddwa bituufu ku bye balonze. Kati gwe baba omukisa obigubikakasa ebyo bate basigazza mukisa gwonna okujjako okwerwanako ne bagamba we want to reclaim our win. Kitegedde tuyina okulwanirira obuwanguzi bwaffe era constitution ekiwa. Ekitegeeza kiba kyamakulu nnyo okuleka omuntu n'akuuma akalulu ke ne bamuwangula nakkiriza naddeeka nti bampangudde oba n'awangula nakkiriza nti tuwangudde. Kikujjako ky'abantu abo okubeera ku polling stations ezo ne bakakasa nti akalulu kaabwe ke kakalangiriddwa. Okitegedde if you want to deploy keep law and order. Okitegedde Muhoozi kiri kyeyagambye nti tujja kkiriza muntu yenna. Waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi kyekitayagala bawagizi baakyo kuuma kalulu ani nandi NRM wa ssente nnyingi gye bagenda okukuuma bali mu kutraininga ba constables wabalabye ba constables let me tell you balina kuba nani partisan bwe babadde babatraininga wabalabye nga bakutte emigo babagamba mufube nnyo okulaba nga muprotectinga akalulu ka muzeeyi. Kakati ebikoleddwa ebiraga country wide biraga nti bano twesabire bali mu protectinga omuntu ogu ne what does the law say. Kati ogenda balaba abazze okuuma kaluzaniro tebazze kuuma ka Kyagulanyi oba ku Uganda yonna bazze kuuma ka Mwai Museveni. So the electorate the citizens nabo balina okubaawo bakakase nti be balonze bakuume bonna akalulu ekibuuzo ne kiba nti byabakama okusinziira ku events ezigenda kwanyawa amateeka ebiragiro ebyokuuma akalulu is it possible for him to claim his office abantu ne bamukkiririzaamu? Ekyo kijja kubanga kibonoomu kubanga kati ndabanga all signs show maybe is under a lot of pressure between a rock and a hard place. Institution zonna zimpambe. Omukyala wangadde wamulaba walo statements ya Call of Late ng'akulagira ddala ayogera mu bulumi obw'amaanyi era talina buyinza era n'agamba byayogera weesanga yandibadde ayogera bulala oba n'omulimu n'agusuulawo naye anaalya kyenkya. Kitegedde kakati bw'otulira Wangadde just atalina na bunkenke bwenkana bw'Abakama bw'alina mu kaseera kano what do you expect from Byabakama? So tukkiriza nti Byabakama waali nga ayimiridde mu kifaananyi ky'oyo alina okubeera mu kifo ekyo. Bw'alikola ebituufu tuligamba nti kibunoomu kirabise. Katonda yeebale. N'essaawa zino nga yakyayogera ebigambo ekifuula nnenge. Tumusabire for God and my country. We pray for Mwami Byabakama
omwoyo gwa mukama ogw'ettendo gumukwateko atuuke ku lunaku luli amire mu ngato z'Abannayuganda alangirire ebituufu obe omusajja ensi gweriddamu neyogera ng'omuzira byabakama yalangiridde ebituufu mwoyo mutukuvu akwateko ebituufu tebitegeeza nti NUP ewangudde oba NRM ewangudde oba FDC wagala mazima na bwenkanya ebituufu kitegeeza bannayuganda boogedde era ne bakkiriza oba results nga ze balonze byebituufu bw'obanga mu Kampala nga gundi yawangudde Lewis Lubongo yamulangirire okay President Museveni yabadde ekiboga nkakubire abakulembeze n'abantu aba bulijjo bonna baafa entalo 6 7 7 8 byonna bisibuka okusala akakubyeko naye President Museveni nga nagambye nti point ze esooka number 1 amaanyi ge gali kwa buli muntu alina amaanyi ge wale bagamba nti omusajja oyo ekituuka ku mupiira muka ne bagamba ono ekituuka ku byenfuna muka ono ekituuka ku music muka kati President Museveni bwe bituuka mu byokulwana security biki muka point ye weesookera point ye number 1 naye buli wetutuuka mu kalulu ajjayo tactic ye ya security ne insecurity oba katugite funa security stability na biki agikozesa in two way asobola gikozesa ng'agamba banayemba kuumye emyaka 4 you don't take away that from him kuba omuntu okubeera mu Africa nga president myaka 4 n'abeera nga asobola okuba nti entalo teziri mu nsi ye si kyangu security eno agikozesa okugamba nti myaka 4 I've made the country more stable kyokka ate n'agikozesa nti mu myaka 4 nze nkwatiridde security senga mu nzijjawo there will be insecurity like agikozesa mu kutiisatiisa ne mu credit naye nga buli tuuka mu kulonda agikozesa nnyo mu kutiisatiisa nti kino temwakiraba kino temwakiraba lwaki ku security eno gyabaddewo talagaako picture nti even without him there can still be security oba ogezaako okuntegeera nyiza okuba ekibuuzo nkibuuza bubi naye ekintu kiri nti omuntu wazimba ekizimbe n'akiwa life span nti myaka 10 inginiya nga buli kimu kye yakozesezza kya myaka 10 nga bwe bazimba enguudo ne bagamba bridge 50 years omuzimbi yakizimba ne bwafa kisigalawo President Museveni azimbe security but atulaga nnyo nti ye waatali security eyo eba teriiwo kati aba azimbye security aba azimbye eki oba ntegeera wembuuza I do agree and understand what you say because nze America yazimba security yayo whether Clinton is in power whether Obama is in power whether Trump is in power whether they are all out of power the American security is guaranteed. Why is it that we can't be guaranteed of security after 40 years with all the investment? Kakati ekisooka nero njagala kukkiriza tebimu ku bye tusobola okwogerako mu Uganda tukkiriza nti Mwami Museveni bw'oyogera ku bya magye tosobola mujjako credit yes era amagye tugalabyeko nga gakoze emirimu egy'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo omuli Somalia, Congo, South Sudan n'ebitundu ebirala naye Mwami Museveni era alina kintu kyasiiga ekirala kyesitakkiriziganya naye agamba amawanga mangi gali mu ntalo era ffe tetulina ntalo njagala mutegeeza nga waliwo agali mu ntalo era waliwo n'amangi agatali mu ntalo nga n'obukulembeze bakyusa buli myaka 5 amawanga mangi gali mu ntalo ne waliwo n'amangi era agatali mu ntalo ate agatali mu ntalo agasinga agatali mu ntalo ge gakyusa obukulembeze buli myaka 5 okay tegatuli wala
era gwe olina kyobadde onyumya sagala nyonze kugeza nyozi nsi za America kubanga zakulakulana nd'emyaka mingi zawala nnyo banneighbours abatwetolodde abasooka gye bayiza East Africa eyasooka etali eno gye bakwokerako ebirala afuta yali yamawanga ameka asatu Uganda, Kenya, Tanzania. Tanzania ekyusa obuyinza ekinene nnyo omukulembeze amalako emyaka 10. Uganda ne Tanzania who is more stable? Njagala okola Tanzania. Kenya ne Uganda. Kenya okuva kwa Arap Moi bazze bakyusa obuyinza kati bakafuna president abawera kyemanya abana nga bali Museveni akyaliko. Economically Uganda ne Kenya who is more better? Who is better? Kenya. Kakati abatwetolodde wana abali close benjagadde okugerezaako. Golowooza nti Uganda jobwe ekyusa obuyinza tesobola kubanga zino ensi. Kikudde ku kifaananyi kinene ky'omukulembeze. Omukulembeze ebigendererwa bye si bya kutabuyinza kubuwa bannansi. Singa yali ina ebigendero by'okuta obuyinza okubuwa bannansi yali badde alabira kugana amawanga amalabiri ge njogerako agali East African Community. Kubanga gabadde more stable ne development gali far better than us. Magufuli mu myaka 5 nakugamba yakola enguudo kilometers 15,000. Mwami Museveni myaka 40 yakola kilometers enguudo kakaaga. So aleme kulimba watifu Mwami Museveni akira ku macha n'avaawo mukama n'amuwummuza. Uganda tejja kuba after him kubanga alinga atugamba ndiwe myaka 85 ba 84 nti akyalina emyaka mingi ajja kusigala nga holdinga Uganda eno agiina ati ransom ndi kwatukuumidde buli kyayagala ogira nga agamba security nti bwe tugamba nti atujja kufa. Mwami Museveni yajja n'ekintu twamusiima mu kusooka kubanga abantu baffe waliwo insecurities nyingi wano era n'atambulira mu embeera naye mu myaka 4 tusuubira nti security oba ogizimbye bw'oba ozimbye y'abanna Uganda eba esobola okubeerawo even sustainability ya gundi ya security eba yamala dde okubanga ennywevu. Mu myaka 4 batakyatugamba security eva much eri key mu nkulaakulana y'eggwanga. Wali badde otulaga nti eggwanga innovation tugenze mu kino amakolero job creation obuyivu nerensi yonna bw'eba enaakula olina okusomesa abantu ate security siriwa security but there are some things that facilitate security nga employment education like kale development nti ensi bw'ogikkiriza one way of keeping security katugambe mu mpiira one way of defending is by attacking. Buli wotulayo kibaasi ne bakulumba okanya weeteebye ng'aseno we yakoze abantu wano. So the only way you defend is to attack. The only way to protect security creatinga bino byenjo byetwogerako ebireeta insecurity. What causes insecurity? Abantu batalina milimo, unfairness, injustices ezo. So kyengezaako mugamba after 40 years we can't be talking of security in terms of development in terms of armament byakulwanyisa. Security esobola okubeera nga security in terms of employment webale nnyo education good facilities. Tewali ajja kuyeekera kulaba nga security ene ekola ki eshakinga if the others are good. Bino babanga biri okay. Kubanga namanga genjogeddeko gano tebabeera waliwo byotalaba lwakuba Tanzania kuguno omulundi gwatabuse naye tubadde batuuka mu kalulu nga tola amagye bula police gundi ono yaleeta amagye oyo Magufuli oyo yakuba abantu embooko oyo Magufuli ye yaleeta empisi ez'embooko no munne namukoppa naye ngezaako kulaga nti enjawulo waliwo omuntu bwaleeta amagye nenga nebyenkulaakola n'obiraba okitegedde bw'opima balance n'ogamba Kalonda yaleeta amagye n'enkulaakulana erirudda wabwogeza n'oliwo emyaka 5
okitegedde so nsuubira mwami Museveni yali badde ayogera nnyo ku nkulaakulana tukubuuza abavubuka b'omanyi nti ebitundu 7.3 ku 100 mu Uganda balina emirimu. Can they sustain themselves? That unemployment causes insecurity. Eddagala kubanga waliwo statement gye nalabye nga mukyala Anita Amongo agamba mwami Museveni yagadde nnyo abavubuka. Nembuuza mukyala Anita Amongo amanyi abavubuka bameka abafa olw'okuba nti mu ddwaliro tebali ddagala. Amanyi abavubuka abafa kubanga tebasobola kwebeezaawo like having something to eat mu maka gaabwe. Amanyi abavubuka bameka abafa kubanga ayina looni yafudde pressure. Waliwo nalaba story juzi kuba yali eyo Rakai. Taata yagenda ne yeewolese ng'asinzeeyo ennyumba. Bammanerenda ne bamuteeka ku pressure negambe ennyumba bagitwala. Taata pressure ne zimukuba n'afa. Banka nejja ate etwalire eddala ennyumba. Era baba ayina gitwala. Like mama ate ye ne bamusiba nga yeeyamye okusasula ebbanja ne limulema ate lyafuna ewalala okutaasa ennyumba. Kati ng'ekyalo kiri stranded n'abaana babiri abatalina bazadde naye ng'okufa kwonna kwava ku looni. Nero leka nkubuulireko ripoota eyafulumya ebbiri omwaka oguwedde yalaga public service. Teseka ndi nno oseka nyumiddwa wabula owunga n'osekawo busesi n'anaye. Public service eyina emirimu emitwalo 48. Emitwalo ripooti yafuluma ng'eraga emitwalo 13,013 abantu abaagifuna egyo emirimu baagigulirira nga babasaba ssente miliyoni 5 okudda waggulu. Nate omuntu abeera atya ne miliyoni 5 ate n'agula omuntu. Anti njagala ompulirizeeko bulungi awo wengenda okunnyonnyola. Wengenda miliyoni 5 ate ngula omuntu. Wengenda okunnyonnyola injustice oba embeera eyatali bwenkanya ey'oggaba emirimu. Wuliriza omulimu baguteeka ku katale. Kakati baguteeka ku katale omulimu kitegeeza teguliwo on melt. Tebaguwa bantu lwa busobozi. Baguteeka ku katale. Kakati Nero omusajja yasoma olungi nafuna first class. Tajja kufuna mulimu okubanga talina miliyoni 5 ava mu family enjavu. Andi kati wulirizaako nkamalirize. Baani aba olinga ssente zino abalina ssente miliyoni 5 ku 10 okudda waggulu. Emirimu nga gyaba MD n'emirimu egyo gy'okkulira amakampuni ebitongole ebyenjawulo. Baani abalina ssente zino miliyoni 5 okudda waggulu. You're right. Nti oli aba ne miliyoni 5 n'agula omulimu mwezi gumu n'azeddiza. Wamulaba ebiru mu parliament. Yalina 10. Oli mutu. Okategedde? Olwedde abalina ssente. Ze babbye ate be bazikozesa. Kati batabani baabwe tebalina bukugu bumala. Abaana baabwe babasomeza ne tebalina bukugu bumala si bagezi nnyo. Kati omulimu bajja guteeka ku ki? For sale, job for sale. For sale. Zanera ayina empapula ze yasoma bulungi first class n'ebirala. Tajja gusobola kubanga musajja atava mu family enjavu. Ne maama we tasobola kulezinga de miliyoni 10. Kati omulimu bajja gwa mutabani w'ebiru. Mutabani wa gundi. Mutabani wa General Gundi kubanga just a call away. Kuba amanyi bulungi nti agenda teeka miliyoni 10. Mutabani wa Sise namujja ina pocket change akawumbi ka sente mu nyumba. Akugambe in 2 months I want to back my money. So laba office nga tekola naye ng'omuntu yeesasula. Ogenda kuyita kechanja nga bakulaga yasudde zi flats 10 mulundi gumu. Omulimu yakakola omwezi gumu. Tegede. Negulire nawulidde waliwo bakaputeni w'ebyennyonyi ya gwakunte n'obuwu. 10 billion. Nero in cash. Abasajja babba ssente wano. Gogenda okuyitako ebulindo. Emukono. Nga basitudde apartments 12 omulundi gumu zitambula omulundi guno ogamba bano bakola wa? Olwo omusajja gwe bangamba yasiba eka 10 ekikomera. No manye ekikomera kya 5 ku 10 ndi ye 4 bedroom house. Nenga asibye 99. Asibye eka 10 ekikomera. Ze 4 bedroom house mmekezo. Kuba 5 ku 10
azimba atano ku 10 ogisiba ekikomera ebeera 4 bedroom house ngeri ku beam kati asibye eka 10 eka emu ebeeramu atano ku 10 kamunana oba 7 wezi tokale ngo baze n'amakubo kati ona asibye 10 ku kikomera 7 ng'otaddemu amakubo ku kikomera kyokka. So nero wetuli byebyo ebintu byenjagala okutegeeza nti olinga okyayogera mu gavumenti y'emyaka 40 ekintu tosobola kubanga bantu obagamba it's about security. Bajjajja baffe mu Museveni bwe yajja wano ng'abagamba ojjukira bajjajja baffe ne bamama baffe bagamba ng'ekigambo kimu katwe bakakutulo. The generation ey'okweba kakutule ekoze eki yaweddewo egenze abantu baagala mirimo generation ya Uganda today ey'okweba kakutulo ey'okuwera saa 12 enkoko ziyingire ennyumba teriiwo kati 12 abantu bazokugenda kukola baagala abantu bakola day and night shifts emirimu giriwa naye gw'osanga omuntu omu bakugamba yabbe biliyoni 10 ogenda okuyita kuwamma oluguudo bayisa ssente bayewola ssente mwekizimu banka bewola mu Russia oluguudo terunnakolebwa ssente bazibbye lwaki tonyiiga ogenda okuwulira bafulumiza ssente bezigenda kukola eddwaliro Lubowa maama waafa naye maama we abadde public servant ebbanga ddene nnyo ng'akola nga n'obusente bwasevinga agenze mu NSSF bamutambuza tebabumuwa eyali badde agamba omukyalo oyo bamutwale mu ddwaliro lya gavumenti erye Lubowa bamukola operation ng'afa naye ogenda okuwulira omu mu banene mu gavumenti yalwadde bamututte Nairobi bamututte ne private jet omanyi lwaki Uganda Airlines tekola nawuliddemu ebyuma ebeeramu ebyuma ebikadde waliwo akafiira mu parking abasooka ginywa naye abasooka gikozesa nga tekola ssente be bali mu gavumenti expenses soko gitambulirako ogenda okulya jeno muhozi yagikozeza n'afuluma eggwanga yamututeeka gundi yamututte mutabani wa gundi yamututte ezo next goma expenses zokka zitambulira ku nnyonyi buli bwefuluma bwetambula bweti okugikuba ekisumuluzo engine n'ogamba egenze Kenya zigula bulamu naye oli agitulamu omu n'agenda n'owulya jeno muhozi yagenze noono omukulu bamuyitanga ne yakola mu Daily Monitor bamuyitani simumanyi sinnamanya gye baalaze yakola mu Daily Monitor tomumanyi mwenda yamuwerekedde ng'agendako egundi ku mirimu gy'eggwanga no accountability tezirabika naye nga parliament efulumya naye bagamba babawadde obumi bwe buti bongeremu kale akalulu kafuusa akalulu walukagga songa zonna tuli kuza akalulu tuli kalulu time ya kalulu ate bwekiri walukagga bamugambye channel kyegifula ey'amaanyi nga 22 kooti esala omusango 22 oba ali ku ballot oba tali 22 December era tuli mu December sebo 22 ndowooza ejja kubeera Tuesday very sure oba Monday yinza oba Monday naye nga kooti esala omusango ku Monday ew'ensala yaayo ali mu kalulu oba akavuddemu omukulu Sseggona yagambye 22 ejja kuba Monday tulaba nti mulimu abamu be batwala mu kooti ne babajjayo oyinza kukyogerako kyo ntwadde bagamba nti gwe omwali mabega w'ekyo ekisooka saagala nnyo kwogera ku bya mpapula ezitaliiyo ekyokubiri saagala kwogera ku bya munnange oyo abagamba nti nze nabutwala tebamanyi mannya gange tebamanyi linnya lyange ekyokubiri ekyokusatu okuba okubuuza batya empapula ziri ludda aba n'ogamba gundi yeyampanga bakubuuza mpapula saagala kwogera ku sikwongeza just kandabo bwana ku bya munnange oyo abagamba nti nze nabutwala tebamanyi mannya gange tebamanyi linnya lyange ekyokubiri ekyokusatu okuba okubuuza batya empapula ziri ludda aba n'ogamba gundi yeyampanga bakubuuza mpapula so saagala kwogera ku mpapula ezo naye singa kale kitwale singa mbadde nga yenze yali azze kundeka mu lwokano oba kunzijjamu ati nze omujjamu ne gwa musango
no owulidde omukulu Sseggona mutuufu bwe tuba twogera ku byobufuzi kubanga kompititawo ye agambye Walukaga ayitazemu kyayogedde kituufu naye yali azze mujjamu yayogezze mujjamu naye njagala muwa bulamu nti omweramannyo gwaliko gwe yalinnya kalulu kano Walukaga ne NUP bakayinako decision ey'amaanyi era nani anaakawangula bwe tuba nga akalulu tusuubira nti kasobola okuba free and fair. Ekyokubiri bwe tugenda mu musango ogwo njagala kusooka kwebaza kkooti nti yawulirizza nti omusango guno walina kuba gwa mangu olw'okuba nti tewali budde tuyingidde mu buseera byennyini by'okulonda akalulu so neewuliriza Walukaga n'ateekayo empaaba ye era ne bawuliriza mangu ne bagamba Electoral Commission etekeyo defense kyendi sure nti bagiwadde 24 hours olunaku lumu era ndi sure bwe tutuukiddwe olwaleero ndi sure nti Electoral Commission yataddeyo dda okwewozaako kwayo by Friday bagambye bajja kuba batunuulidde bajja kuba kooti ejja kuba etunuulira biki ebiweereddwa era bawe update ku Friday so nga 22 basale eggoye bawe ensala yaabwe esembayo kyonna ekinaavaayo kijja kuba kituwa ekiddako nze nga ayagala enkyukakyuka kituufu Walukaga mwagaliza nabyeko Walukaga ewa Rubaga Kyagulanyi bw'atakuwa phase Walukaga kati omuntu bali tulinawo Jaden omutegedde na Lukoola naye amaanyi kati Walukaga yagasinga kati Jaden omupya yagambye nakuwa luli flag ngikwongedde abantu ne bafa so saagala nnyo kiremerako nnyo tulinde mu kooti tulinde ku Mande tulabe ekinaavaayo naye omukulu si mukyamu Sseggona Walukaga teyajja muwangulira ddala naye ffe twongera okukaatiriza nti Medard Sseggona yakola olukwesukwesu olutwala Walukaga muki era agambye Ssebo agambye saagala kwogera ku mpapula ezitaliiwo Ssebo empapula weeziri Ssebo twagala okutegeeza nti empapula weeziri olukwesukwesu lwonna lwemukola tukola ki tubalaba empapula Walukaga ze yatutte mu kooti National Council of Higher Education evunaanyizibwa ku certifyinga oba okukakasa abaani abaasoma yawandiika ebbaluwa erikomendi ekakasa nti Walukaga empapula yakola ki azirina gwe ne Electoral Commission nemukola olukwesikwesi olwagala okujja Walukaga ku ballot naye twagala obategeeza nti bannayuganda be balina ensalawo esembayo ku kalulu akabusiro East tugenze Mengo tugende Mengo tumalirize tugende Mengo tumalirize Bobi Wine yabadde Mengo Mengo eno lwaki yakoze amawulire bwabaddewo incidents ezabaddewo emotoka ya Kabaka baagiganya oyita Munantawetwa ezo zabaddewo ezokubiri Bobi Wine yakyadde Mengo oluvannyuma lw'okugenda ku ntaana y'Obote omwana ono n'entaana y'Obote entaana y'Obote kikulu nnyo wobanga oyogera ku Mengo era yayaniriziddwa mu ssanyu mu mizira ne mu ssanyu ekiraga nti either entaana y'Obote terina buzibu bwe yamuleetera politically naandi waliwo abaali bagiriddeko baali bagiriddeko agamba kaagikutteko eyo n'agitekako ne flag taliddamu kulinnya Mengo naye twalabye nga yanyiriziddwa mu ssanyu era we yagenze mu kwogera okunnyonnyola yannyonnyodde nnyo ku ntambula ku ntabaala ye gy'abadde atabalamu Uganda oba owulira speech ye yaloopye eri e Buganda oba yagenze kuwaaba lutabaalo era nannyonnyola ku nsonga ezo zonna we yali e Masaka ng'agenda e Masaka
era entanabo tetwagitunulira nnyo n'Obuganda eri Bobi Wine kyebutegeeza yagendera na mu kkanzu we yabadde agenda Mengo yagendedde mu suuti tukubire mu tookyawo webale nnyo muganda wange ekisooka njagala kutegeeza bannayuganda bonna gye muwangaalira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali unpredictable. Robert Kyagulanyi Ssentamu Chovola Mwai Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu amwogeza ebikikinike nti naye paka leero tebamutegeera. Ssentamu Robert Kyagulanyi bwe yali agenda e Masaka abantu tewali yafuna kifaananyi ebitundu 99 ku 10 tewali yalemanya kyagenda kwambala. N'abakulembeze bennyini be nayogera nabo ng'amaze okufuluma ennyumba abaali bamulinze bamwekanga ng'omusajja yambadde ekkanzu ne batandika okweyogeza obutono tebaga omusajja singa naffe yatugambyeko ne twambala amakanzu naye nga tebakyaddayo waka kugambala. So ne baguuma mu ngoye zaabwe ze bali bambadde omukulu n'ayambala ekkanzu ne bagenda e Masaka. Bwe yabadde agenda e Mengo ebitundu 99.9% abakulembeze ba NUP ne bannayuganda babadde bamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwambala kanzu n'abakuba ekimooli yayambadde suuti. Era oli waliwo bangi abambuza nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yayambadde suuti n'atayambala kanzu ng'agenda e Mengo. Eno ndowooza yange nga Faruku Ali mu Namasaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mengo teyagenzeeyo bugenzi nga muzzukulu wa Buganda. Yagenzeeyo nga munnabyabufuzi president wa NUP ekibiina ekivuganya gavumenti eno ekyagala okutwala obuyinza obw'eggwanga lyonna. Yagenzeeyo ng'omukulembeze president yasiikinga entebe enkulu mu ggwanga ayagala okutwala obukulembeze obutwala bannayuganda bonna. Kitegeeza singa yayambadde ekkanzu yabadde yajja kulaga ekifaananyi nti musajja muganda kyokka yagenzeeyo ng'omuganda naye teyagenzeeyo nga muganda kyokka newankubadde musajja muganda muzzukulu wa Kayiira. Yagenzeeyo ng'omukulembeze akulembera banne bonna abali mu NUP abagala okutwala obuyinza mu ggwanga Uganda. Era Kyovola bwe yabadde agenda e Mengo teyagenze nti akulembeza mukyala we. Yakulembeza abakulembeze abali ku Seeke Central Executive Committee ekibiina kya NUP obanga byoyita kabineti ye. Beyagenze nabo paka munda. So abamulisiivinze newankubadde muzzukulu wa Buganda bamulisiivinze ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP National Unity Platform ekyagala okutwala obuyinza obw'eggwanga. Y'ensonga etamwambazizza kanzu nayambala essuuti. Era okumanya abakubye ekimooli abakulembeze bonna abasinga bayambadde ekkanzu ng'amanya agenda Mengo. Bwe yatuuseeyo waliwo ebintu bingi ebibadde bitambula Nero ku Bwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro in particular. Ekisooka njagala kwebaza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kifaananyi kye wasiize kyabadde kirungi. Omulundi gumu oba omulala oba ng'omuntu oyinza okuba olina obunafu bwo ng'omuntu yenna. Because no one is perfect. Naye weebale kuguma mu kifaananyi ekyo n'olaga nti oyinza okuba olina obuzibu mundanga mu bukulembeze bwo. Institution nga bw'ogira kubanga Buganda is a big institution tosobola kugijjako maanyi gaayo ku by'okufuna obuyinza mu ggwanga. And kyemmanyi institution ya Buganda yina pressure okuva mu gavumenti y'owakati. Anyone kyonna kyasobola okukkiriza. Ne Katikkiro ng'akozesa amaanyi ge nga Katikkiro wa Buganda yalaze ekifaananyi ekirala nti wakati ng'ebigambo byogerwa emabbali kino kyogerwa ono muzzukulu wa Buganda wano. Era n'agamba wano we muzze waka muli baddemu okujja obudde bwonna ne muloopa kye mwagala okuloopa embuga. Era n'ebigambo yabyogedde newankubadde ebimu yazzeemu n'abisika naye ng'amaze okuyisaawo ebigambo by'ayagala. Yagambye ovuganya tukulaba oyagala ntebe ya ggwanga Uganda. Abantu ne bakuba engalo. N'abakuba engalo ne bafa. Wakalaba okayinaawo? Ndabika nkalina kankanoonye wa. Bwe yamaze n'alaba nga abalyomyomi endeka mwoyo
nga bajja kwogera bingi kubanga office gyalimu weewaawo kakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna naye olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda layini n'agisika atekera akobya emipiira tegikuba kisenge layini n'akola ki n'agisikayo kasobola atekayo mulamba n'atagulula mukko n'addamu n'agiteeka obuwakatirwa n'agamba baganda bamwe abadiefu baliwa omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda ayina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala Obote ayindooza yasooka kutegeera byeraŋŋo President Museveni ndooza naye yategeera ebyankole etanayo Obote ogiwulidde Obote yasooka byeraŋŋo naye agezaako kulaga naawe olina okutegeera ebya Buganda kuba kakomya kituufu Kyagulanyi nga bwe nkugambye ebya Buganda alaze nnyo nti abitegeera nga tanaba na kujja mu bukulembeze ebimu n'abikyusa ebimu n'abikyusa anti wuliriza Kyagulanyi enjawulo gy'ayina ebya Buganda abitegeera nnyo era Katikkiro akyogedde ng'omukulembeze yenna bw'alina okutegeera nnyo ebyeyo alina kusooka kutegeera nnyo byeyo gyakola ki gyasibuka kubanga nero okuyiga oluzungu walina olulimi lwo gye bayita mother language Oluganda kitegedde kizibu nnyo kubanga ogenda kuyiga oluzungu ate nga tomanyi Luganda kati Kyagulanyi asooka kuba Muganda then nalyoka aba Munnayuganda kyova olaba nze wengerengero nawe weewuunya oyagala kugera lugero ki oyagala kugera lugero ki tukwe faasi engero nzikuba budinda amina taata tukwebaza kakati muzzukulu wa Mugema abanzijonkera wanene bakuleke mbwera ngerengero zange abantu bakusiimaawo oyina engero ze ez'ebifuula nina engero ze mutanaba kutegeera Isa takkiriza nti ogera olugero lw'olumu kakati Charles Peter Mayiga Katikkiro bwe yayisizaawo layini eyo wawulidde abantu emizira gye bakuba naye n'amaana agisikayo kubanga amazima njagala tukkirize olumu abantu abamu tubasaasireko Charles Peter Mayiga office gyalimu eri non partisan omukulembeze yonna institution nga Charles Peter Mayiga nga CEO wa Buganda ayaniriza abantu bonna emmengo pate ki kibiina ki ggwanga ki n'abalala so yakiyisizaawo ng'omwana wa Buganda n'amuyiirawo omubiri n'amaana agibaka ng'emanyi nti bannamawulire bayinza ogikozesa kwongera okuspreadinga ekifaananyi ekimukuba ekikuba Katikkiro nti mumulaba asazeewo bagamba oyagamba munoge mwanyi eyengedde obulungi emyufu naye era kyayise Katikkiro tukwebaza Charles Peter Mayiga layini wagitaddewo yagifumiseewo layini wagitaddewo engato n'ogifumita mu musubi gifumitewo so tukwebaza olwa layini eyo newankubadde wazannye ng'omukulembeze bwakola ki bw'alina okuba naye ne kino njagala kukyogera Charles Peter Mayiga Katikkiro alina statement yayogedde era nzize njogera njagala kugyongerezaako okuwabula si kibi ffenna tuwabula ne tuwabule bannaffe n'ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa era Ssebengi yagambye nti osobola okwogera ekigambo leero ng'oli myaka 3 ne bakikomyewo ng'olina emyaka 45 ng'oyagala kubaako ofiisi oba obuvunaanyizibwa bw'ofuna nga kigenda kujja kikukube omuntu wamuvuma ekigambo ekinene ayina abaana ayina abazzukulu ayina baakozesa n'abalala abamutwala ng'omuntu ow'ekitiibwa so twogere nnyo okuwabula yagambye okuwabula si kibi naye twogere ku bannaffe n'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa nga tutubatyoboola kale nga tumaliriza Choze ni Beki omuleese fe bannamasaka neyisa mwasoba bannamasaka tuyinza era tosobola kulaba kyamasaka n'otakiyisaawo kubanga wendi wano Masaka omukyalo n'okuva e Kayirikiti yakoze emikolo abantu bajogeredde Kayirikiti omanyiiwo naye manyiye Kayirikiti wali ogeze Kayirikiti nze ndi munnamasaka omutuufu muli bakyagwe mukunja naye ng'embaga egenze maaso mu mbeera yonna mwe yagendedde maaso
akantu kano yakoze okuparedinga abaana kati nganzi ng'omusajja tayinza okugamba gwe ngani social media inironaki ng'omusajja tekansanyusiza ku mukolo wadde si gwange naye ntunulamu eziyinza okubariza repercussions zaako mu maaso eyo kuba abasajja tulina omuze we tunyiigira omukyala olumu tumanyi n'okunyiigiramu n'abaana kati ndabanga omukolo we gwagenze wagulabye gwo katono nagulabye katono gwabaddemu ebyewuunyisa era byavu nalabako taata nga musimbiza line ogenda okufuna emmere awo nanga tuli mu nteekateeka kyo kyakunyiiza era taata talina kusimba line mu makage era omukolo guno gwabaddemu okubeera nga gondi yali kugondi erimba sekajja ne taata osobola musimba era taata gabanga makage olaba n'olumbe omukolo guba gwa maka wembanga iwaka wammwe tewasobola kutuuzaawo emikolo kuba tukkiriza nti embeera esobola okuba sinungi naye omugende wantu bategeko tenti yabako obusiisira bwabako we bategese omukolo ge gaba maka g'abazadde mu Buganda kati ekyo twakiraba tekyasanyusa bulungi netugamba nti koke kisobola okukoma awo naye ate era ku mukolo guno wabaddemu okugatta eddiini ebbiri wakirabye oli n'alayira mu Kurani ono n'alayira mu Bayibuli netugamba guno omukolo gujja kuba gwa byafaayo abantu yabeera nga balemeddwa okukkiriziganya just ku ddiini naye nga bagenda zaala abaana naye tukkiriza nti abantu osobola okwagala omuntu nga si wa ddiini yo but when you make a major step egenda okwawula mu nsi bagambe mukyala gundi ndowooza ekyeddiini mulina okukkiriza ani akyusa kakati then ne kano ak'abaana saakategedde ak'abaana ke njagala okusookerako kuba kankutteko nnyo abaana bagamba finally we have finally got a caring dad. We are the second jazz. Kakati ekisooka Nero njagala tugende empola bwemukeera ku makya ne musalawo nti mwagala kuyingira obufumbo eyo lifetime commitment obufumbo ennaku zira abantu bakitutte ng'ekintu ky'okuddawo mu lukubo muwogeremukko ekyana kyataddeko comment nti from uncle to daddy what growth oba what growth kakati mbadde nkugamba sekajja abadde uncle obufumbo amiri waali kati he has upgraded to daddy genda maaso obufumbo kyekintu ekisembayo omuntu kyasobola okusalawo mu bulamu bwe kyova olaba abantu bangi bazaala n'abaana naye nga tebakomitinga nga bulamu bwabwe ku bufumbo na muntu yenna oba osazeewo nti mu bangi bonna boolabye eyo ono gw'osazeewo kubanga owangala naye obulamu bwe obusigadde it's a very big step mu bulamu bwo era woogituukirako olina kubanga olina byewerekereza bingi nebyosazeewo byolabye n'ogamba bino byonna mbirese ngenze n'ono ekintu ekyo si kya mu lujja nti just mubeera awo n'ogamba kibaddeawo mu lujja kiyise tokyamuka bukyamusi n'ogamba ngenze kukola bufumbo na munnange nti mufunya nsanyusizza ennaku 2 nti ayisa alabye akawala akalungi nti obufumbo lifetime commitment twale tugamba ku Iso yali ku kamera nakimugambanga mukulu we Isa si kirungi kuwasa buli wiiki buli wiiki afuna obufumbo naye lwakubate ayinza okuba talaba mu bufumbo waliwo okwesanyusaamu aba afumbiddwa yafumbirwa aba awasizza Nero okuwasa kintu kinene tokitwala nga kyakusaaga nga byagala okwogera ku Isa okuwasa aba akyasaaga mu busaa aba afuna ssanyu akyagezesa obufumbo kitegeeza ebintu bingi abakadde bammwe bonna babamanya saidi zonna emikwano gyammwe n'ebintu ebirala mulina bye mwesuubiza ebyolubeerera tugenda kuba bwekiti tusazeewo kino tosanyuka busanyusi nga bannaffe b'obalaba nti nkyamuseemu nfunye omulenzi omuto nfunye omuwala omuto bw'ati nfunye omuwala wa kabina kanene omuwala mulabye ayina ebigundi ebikata mu kifuba
Awala bebikata bali Masaka mpozi. Abeno abagamba omwana alina 360 bikata hips ebikata mu kifuba n'ogamba ha mu magulu ebyo mbirese ogamba bino bikata abakulu we bali awo mu comment section babimanyi omanyi mu ebigambo muyiwawo buyiyi nanti ekikata bakiyita hip of soil kati mbadde ndowooza hip of ante ekikata kiba kiti kati gosobola okubeera ebimanye ebibeera mu kifuba ebifaanana ebikata bulijjo simanyi nti osobola obwakojja wagi nadda sisobola kubakojja omanyi ayagala kusiriwala kale so ekyabaana Chosen Becky ku nsonga eno tulowooza waliwo ebintu ebyatuuse mu mukolo guno nga tebinnatuuka tebiyidde ng'olaba waliwo obwangu obukyayi bwayoseddwa bungi nga balinga waliwo ekibagoba naye nero waliwo ebintu ebiraga nti tuli bagunjufu ne gye tuva waliwo ebintu by'otakola ku baana bw'obanga olwana entalo mu kintu kyonna don't include the minors. They should be exempted from such acts. Balina okubanga bajjibwa mu bikolwa ebyo ebigenda okwonoona obulamu bwabwe kuba gwe oli ku bulamu bwo ssaawa zino n'omusajja ogw'ofunye oba mukyala ogw'ofunye naye abaana balina obulamu bwe bagenda okutuuka mu maaso bakwevume. Let me give you an example. Eberezamu akaana kange nga kakutte posita finally we have got a caring. Let me give you an example. Let me give you an example. DNA. Obufumbo butegeeza mwami na mukyala. Era nkyogera nnyo ebiseera ebisinga ne ŋŋamba abakyala omusajja okuzaalamu omwana kitegeeza nti obufumbo bujja kukola. Oba gw'okuzaalira omusajja omwana kitegeeza mbu n'oba omusajja omaze omufuna n'obufumbo obuyina. Obufumbo bw'abantu aba. Omusajja alekawo mukyala we gw'alinamu abaana 7 n'agenda n'akwana omukazi omulala alina abaana 10 n'afa ku bali 10 omusanvu abe n'abaleka. Hello, omusajja aba muzira. Men want where they get peace. Ava we bamubonyaabonya walina abaana 6 n'agenda n'akwana omukazi alina abaana 10 n'alabirira 10 n'aleka 7 wano. Nga tagulabirira. Katagulaawo talabirirawo. Kibe kiresa sajja. Anti nze nkubuulidde. Kuba abaana abo baba. Anti omukazi ayinza omusitopinga okulabirira bano. Amanga kati nga olaba ka video ka. We have now finally got a caring dad. Namuteekako embeera nga ya bukyayi. Nga mufebu onkubira simu nti gundi alagala kuddayo ku ssomero. Otegedde bulungi. Nkuweereza ka video. Kaakati kankubuulireko statement eno. Omukyalo ono ayina statement gye yakoze ku baana abo. Erina ekifaananyi kyesiiga. Kiraga ki? Nti ojja kulowooza ojja kuddamu ogambe kituufu bano abaana ba Amiri. Chovola waliwo akantu akasaturatinga nti Amiri ayagala DNA. Listen. Amiri oba yawukanye ne Chosen Becky. Oba abaana abawera school fees. Oba tabaweerera. Bano abaana babanga Amiri yabazaala mu Chosen Becky nga Chosen Becky akasa nti ba Amiri. They will never be sekajjaz. Statement yange oba ogitegeera? Nkutegedde. Bano abaana balina kuba ba Amiri si ba sekajja. Sekajja tebali babaana be. Asobola obbakuumanga guardian. Otegedde? Omukuza ne tebalifuuka. Tosobola kwetuma omuntu ne bwakkuza. Zanero bw'oba tugeze gwe sekanjakko. Ng'okuzizza omwana ewuwo tasobola kutwala linnya lyo. Biva Masaka ate ekirungi era twogera kwogera nsonga za ggwanga va mu bintu by'ekisiru ebyo. Ensonga zino zavudde Masaka. Babo bintu by'ekisiru sima Masaka. Ensonga zino size Masaka. This is an issue. It is the first time mu nsi gye tukirabye ng'abaana bakutte ebipande. This is an issue gye twogerako esobola okubeera ku muntu w'ekyaggwe ow'ebugerere ow'ebuvuma ow'ekyaddondo. This can only happen from Masaka. Can you calm down? Can only happen. Do you want us to stop here? Not really, but kakati we should acknowledge first done ekikolwa ekyakoleddwa by Masaka ekikolwa ekisooka nkivumirira ne sekuvumirira ina kubanga omwana ono nga alaga nti sebo Kayirikiti si Kayirikiti 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 ye munyenda awo
fedda abaami abaali basinga okubeerako obulungi n'abantu abaali banoonya abakyala bagamba nga tugenda Masaka gye twagala okunoonya abakyala tetulidda otegedde sebo kakkana sebo kakkana bannyoko bannyinaffe tubabajjeko tubadde tubanonayo n'ekino ekikolo ekyakoleddwa anti wuliriza Chosen Becky ng'avaawo ekayirikiti omanyi nnero nyina ebintu bye ŋŋamba nnyo baganda bange nga bano gwange ava kayirikiti agenda kuyomba nyina ebintu bye ŋŋamba nnyo bannaffe nti olumu okuza buli muntu asobola okuzaala n'okukuza kikulu n'okwola omwana ono baamukuza yatukubira n'akayimba ebigambo tebitegeeza ekyo tebankuzakuza si byakuyimba buyimbi wabula byabikolwa ebikolwa bitegeeza abantu tebakuza ebikolwa bye oluyimba tulumugyeko lusaana kuba lwa muntu mulala Irene Namatovu tuliwa Irene Namatovu oluyimba bankuza luyina kuba lwa Irene Namatovu si Chosen Becky kubikolwa bye yakoze ebikolwa tebiraga luyimba luyayimba nera abaana abo balabwe balikula ne bategeera ekituufu ekyabawo wakati wa maama waabwe ne taata waabwe ekituufu ekyaddala tebalisonyiwa mukazi ono yalikoze ebintu bye byonna najja abaana b'omusajja mu kamera mpozi nga atugamba these children don't belong to Amiri oyinza okusanga abaana bano oyinza okusanga ng'omukulu kubanga commitment yali yamangu nnyo nga yakava wa Amiri obwangu bwe bwakozesa tugambe nti bano abaana Ssekajja oyinza okusanga nabo babe kisoboka kubanga omukulu yagiranga Kayanda akomba mu ssuwaani y'omukulu kubanga obwangu bwe bakozesa obwatulaga nti kino kibadde kiwe ekiri ebbanga ojjukira emboozi ya drive yavaayo n'anyumya ebintu these could be you might find some of these kids Ssekajja zinga ono ani Chosen Becky ageza kutukakasa these children ba musajja ono Ssekajja nga ina n'obujulizi maybe if it's that naye era kiddayo obujozi buba bususse fetumanyi kwogera nsonga ndala obujozi buba bukoze eki ndosusse oba Bassekajja oba si Bassekajja obujozi buba bukoze eki naye abaana babanga nkuddamu nti ba Amiri abaana abo tebalisonyiwa Chosen Becky obulamu bwawe bwonna tewali mwana ng'akuze n'alaba maama engeri gye yayisaamu taata kozi bino ebintu bya buswavu ate byalubeerera yalifunyeyo abantu ebbali abakwata ebipande bino teyataddewo even a caring dad was it necessary listen caring dad wasn't even necessary at all naye aligambye finally we are the Sekkajjas not including the children of what of Amiri todira abaana ba munno kitegedde ono naye ono siye taata we Masaka first born sibamanyi naye wuliriza otegedde Chosen Becky yalikoze ebintu bye nafunayo abantu ne bakwata obuntu obwo ne bagamba finally we are the Sekkajjas not including nga takase mbaana ba Amiri ye n'abeera happy n'ebintu bye abaana tebaali mufunyeko buzibu bwonna ekitegeeza omukolo gwonna okusinzira kano ka video fenga bakuba tochi mu nsi we can submit nti Chosen Becky was trying to revenge kuzaayo kugamba nze era kati lwakwafe tetubyogerako nnyo naye tuyinza otandika okukkiriza abakola show abagambye yeekoledde emikolo gye I don't expect a sensible man a man nga naye akimanya alinayo abaana abalala asobola kgenda n'agenda eno mu maaso n'agamba kikolebwe hani tosobola ng'oli musajja akakotaddewo he just wanted to prove a lot kati kikyayagala okukakasa ensi otegedde nero relationship y'abantu babiri kituufu omukyala yankubidde essimu awo ng'ava mu Switzerland yankubidde essimu ssaawa 6 za kiro n'aŋŋamba mwami Farunkunkula musiza n'aŋŋamba musobola okubaako nga musobola okwogera n'omuwala oyo gwe bayita Chosen Becky ne mugamba maama Chosen Becky akoze eki n'aŋŋamba omwana oyo atuswazizza nnyo abakyala tulya n'obukyala butuweddeko namugambye ebigambo bino saagala kulimba era gyali kyemmanya ayinza okuba nga ndaba bamuyita mukyala Rachel ne mugamba Chosen Becky omulaba munnange tabuulirirwa abantu bonna bamuvaako dda namugambye Chosen Becky
bw'oba onoonya amubuulirira n'angamba temusobola kwogerako ne Misa Kisemakulu oyo n'ayogerako ne mugamba maama Rozi Katonda ne mugamba Chosen Beki omulaba bw'oba oyagala kumubuulirira mbadde nkusaba obudde bwo obuleke obumale ogende ofune ebyokolonywe kacyayi abantu bamuvaako dda ye mugole gwe nasoose okulaba yabadde wamukoloba nviiri n'agamba Kasuku wale fa omugolo ono tajja kusoboka bale ne bibeera zikuba toki mu nsonga we out